Emisambwa minyivu gitabukidde poliisi y'okubizinga Gwe Sese ku kizinga ekimanyiddwa nga Bugala awo police station ebadde awo esaanyiziddwawo yonna embuyaga Negugoyagoya bali ku bizinga gye bagamba muno Omusambwa gwe gutabuse gwe guvudde mu mbeera olw'embeera eri mu Uganda olw'ebikolwa gavumenti ya General Museveni nabo gwe gugamba kambesasuze katandika okubesasuza. Police station yonna eweddewo, police station yonna esaanyeewo, police station yonna bagigoyeza n'esaanawo era nga abakulira poliisi ab'enjawulo baddukise mu kifo kino osobola okulaba nga bataasa embeera nga bafunira poliisi abamu we bafusula era nga nabo tebawererako ddala bafudde. Olaba maama yingira apoye bubo bonna babugoyeza nga kawunga nga posolo bonna omuyaga gubugoyeza bonna buntu bwabwe bonna badde nabo bonna ne bakasuka eri eyo gye bayita embuyaga abavubi bayita olusoke nga bo bagamba omusambwa gwe bayita olusoke omusambwa gwe bayita olusoke ekyo wekiti bwe batugamba gugoyeza buli kimu obuyumba bonna ne bugwa wali era abasiba baddeko njabala emisambwa nagyo minyivu embeera egaye era nga poliisi eweerezaayo abakungu abanene ababede kulaba nga bazzaawo police station eno naye yonna esaanyeewo yonna eweddewo yonna eri ku ttaka okitegedde yonna tewakyali kintu kyonna kati nno n'ebitundu ebirala nabyo ebyetoolodde mu kifo ekyo byonna bisaanyiziddwawo n'ennyumba ezibadde zizimbibwa eziyumba ezibadde zaggwa nazo ziyise ku ttaka zonna ne zisaanawo buli kimu nekigoyebwa buli kimu nekisaanawo ekimbeera bweri ku bizinga Gwe Sese emmoloka zisaanyeewo ezibadde mu galagi zonna bazigoyeza eyo yembeera gye tulimu enkuba bweto bwekoze bangambye omusambwa lusoke embuyaga lusoke byonna babigambye bwe bato bwekoze nga obunyiivu bungi nga tewali kuzannya buli kimu kyonoonese bwekityo ekyo kiri ku bizinga Gwe Sese ekalangala era nga abantu abawerako bafiiridde mu njega eno waliwo akatambi akafulumye olw'embeera eyo hanja nkulage poliisi engeri gyesaanyeewo nawe osobola okuba nga weerabirako. Kalangala police station has been demolished by storm rain. We don't have where to put everybody. Police barracks, police station, we don't know how many have passed on. We are just calling for assistance. Afande IGP Byakagaba, we need a chopper. Nakugambe tojamu ngatto. Obiwulidde nabo bali mu kulaajana baga situmanyi bannaffe bameka bafudde battiddwa naye tulina okufuna obuyambi wane muntu yambe omututaase embeera si nnungi n'akamu ekyo kyekiri ku poliisi y'abannaffe bizinga Gwe Sese esaanyeewo esaaniddewo nnyonnyini ddala nga tewali kintu na kimu kisigaddewo buli kimu kiweddewo buli kimu kisaanyeewo era abantu maziga bali mu miranga nga n'ebitundu ebiriraanyeewo awo bonna abantu baawo bali mu kukaaba bali mu kusindagoma bali mu kwebuuza bibuuzo bingi tebanne kyekibadde luki olubadde bino ate bituuseewo bitya buli omu yeebuuza bibuuzo bingi olw'ekyo ekituuseewo enkuba omuyaga omunene ogwadde gutasuubira mu kiseera kino okuba nga guzze ne guyuuguumya buli kizimbe ne gusooka kusaanyawo poliisi yonna ne gugigoyagoya olabye bumaama yingira apoye busigadde bubaati kitegedde busigadde bubaati omubadde muterekwa abantu omubadde basula omubadde musula abasibe byonna bisaanyeewo buli omu yeebuuza bannange tugenda kumalako tutya tugenda kubikola tutya. Mwana atugambye wano mbwe emisambwa minyiivu nnyo mbwe emisambwa gikaaye gyetamiddwa gigamba nno nedda tetuyinza kukkiriza bino bigenda mu maaso mu nsi yaffe
N'olwekyo nagyo gisazeewo giveeyo girwanirire bannayuganda. Ekitulugunya abantu ekisusse mu nsi yaffe, ebikolobero ebisusse mu nsi yaffe, ekitta abantu ekisusse ewaka, okutulugunya, okubba abantu ebintu byabwe by'obugagga byabwe, okubba obululu. Buli kikolobero ekikolebwa ku munnayuganda n'emisambwa gisazeewo gibaddize fire. Nti mulugamba twaggwawo tetukyaliwo gye tuli. Naffe katubaweeko kutya gaasi waffe. Poliisi ne bagisaanyawo. Katubaweeko ku bbomu zaffe muzabe. Poliisi neesaanawo. Banji bafudde. Oyo bali mu kulaajana mbunebe akagaba. Simanya baani mujje mutuyambe. Muweereze eccupa evacuating. Kyagulanyi bagamba mujja kukiwulira. Singa situleetaase mujja kukiwulira. Twali mulembe guno twakyasoza poliisi mu mama yingia pole. Poliisi erina okuba nga basula bulungi. Abasika baffe nga basula mu nnyumba engumu enzibu. Kati tulaba akatambi. Abantu bakaabala bagwa abantu. Nanage sema chapa hizo nazo nyama nkuba. Sababu bakabira nange bano we wakudde. Muzaisoni afiiriddemu. Bannange nga kino kibi nnyo. Bannange kitalo nnyo. Bannange bitalo kifuufu awedde. Nyumba ya gundi yani. Bannange labe wana bakyala. Muzaisoni bwafiiriddemu. Bannange bino bitalo. Nyumba ya utaine ekikusi. Bannange bino nga bibi ebiguddewa. Bannange nga bibi ebigudde eno. Muzaisoni bwafudde. Ani Joffrey bannange laba ennyumba ya bannaye antiketi. Bannange laba ya madamu Ketresi. Bannange nga kitalo mbwala kati muzaisoni si yafudde. Joffrey alayika yafudde. Laba
Bana bakyala bombi. Bannange. Bannange. Kino nze sikirabangako. Wano wonna eyuzizza. Kituguddeko bannange. Kino kibi nnyo. Bana erengera mpaka eri. Erengera eri mbalamuzi. Aliwa bannange onase bubi nze ndabye amayumba nga gati kana tunudde bwenzi empulidde ekintu ekigwa leero bye biri ekalangala bagambye omuyaga gwayita lusoke olusoke balto olusoke lusazeeko ekyalo awali lusazeeko ekizinga kalangala ne luwonoona buli kintu ne lutta abantu ne police station mwetwaliddwa bangi bagamba mbu Omusambwa Gwe Gunyiize Negugoyagoya ku bannayuganda nagwo n'ogamba naye kambalageko fire kusoose Negugoyagoya Police Station yonna ne gugisaanyaawo n'abantu abaliraanyawo bonna olw'obusungu obadde obungi bonna ne batwalibwamu ebitundu by'ekalangala eby'enjawulo abantu abasinga obungi bafunye obuzibu bafunye obuvune era nga bangi kwabo baganda baffe bafudde kitalo nnyo kitalo ddala tubasabire Mukama bawumme ekimuli eky'emirembe kitangala ky'obeera kibaakiri batibire emirembe